بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله بتندرز الله اكرني مسنا ما في السماوات والأرض بيبري مقرن منسي وتوالد يوبا ملايكا بالي مقرو nemunsi ng'ozingiddemu abantu n'ebitonde ebirala bye tumanyi ne bye tutamanyi byonna bitindiriza Allah. wa huwa al-azizu, Allah subhanahu wa ta'ala yewamaanyi atawangulwa, al-hakim, Allah atakola nsobi. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، الله يعينو بفوزي بweggulu n'ensi. ebitonde ebyo ebibiri byonna biri mu buyinza bwe era biri mu kontrol ye. yuhyi, Allah yawa obulamu, wa yumiitu, Allah subhanahu wa ta'ala era yatta. obuyinza bw'okulekawo ekintu nga kiramu n'ekyo ekibadde ekiramu okukijjamu bulamu ne kibeera nga kifa buyinza bwe. wa huwa ala kulli shay'in qadir, ate ku buli kintu kyonna akiinako obuyinza, akiinako amaanyi, kyayagala kyakikola, ate akiinako obusobozi nga tabuuzibwa lwaki okikoze bw'otyo. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، الله سبحانه وتعالى يكاسانغواو، والآخر الله سبحانه وتعالى وينكمررو، والظاهر الله سبحانه وتعالى ربككو ng'alabikira mu bintu bye yakola n'obuyinza bwe. bw'oba omwetaaza okumulaba tunuulira ebintu bye yakola ojja kutegeera obuyinza bwe n'amaanyi ge. Allah subhanahu wa ta'ala mwalabikira. wal batinu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo yeekwese nga tosobola kulaba bwennyini bwe. wa huwa bikulli shay'in alim, ate nga ku buli kintu kyonna akiinako okumanya, kiriko okumanya kwe, tewali kintu kyatamanyi mu by'omanyi ne by'otamanyi, mu by'olaba ne by'otalaba. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والذي خلق السماوات والأرض، يويو الله سبحانه وتعالى قلتكو قامبا يقول اقلوا ننسي في 6 أيام منكم مكاغا زكا ثم رفن مانغا مزكو اقلوا ننسي استوى على العرش يتري لكنا مروندو يعلم ما يلج في الأرض ودنغا لكنا مروندا من يبولي چونيچ بچي ينجر متكا وبيرنغو تدمون پكي aztekeera abantu abaziikwamu bonna bamanyi bulungi. wama yakhruju minha, na buli kyonna ekifuluma mu ttaka kakibeere nga kimeruse bumeruse oluvannyuma lw'okukisimba akimanyi. wama yanzilu mina samaa'i, amanyi buli kimu ekikka okuva mu bbanga. babeere bamalayika nga babadde bazze ku mirimu emitongole, ebeere enkuba ng'ebadde zze okubeera nga emeze ebimera byaffe nga agituwadde. buli kimu kyonna ekiva mu ttaka oba kiva mu bbanga akimanyi bulungi. amazzi agava mu ttaka ne gabeera nga olw'okwaka kw'omusana gazzeeyo mu bbanga ategeera bulungi kigero ki ekiba kizzeeyo, ate kigero ki ekisigadde mu ttaka ekyo nga kigasa abantu. wama ya'ruju fiiha, na buli kyonna ekirinnyo okgenda mu ggulu akimanyi bulungi. bamalayika abalinnyisa emyoyo gy'abantu ababa bafudde abategeera, n'abo abababakka nga balina ebiragiro bye bagenda okukola abategeera bulungi. wama ya'ruju fiiha, n'ebirinnyo okgenda mu bbanga byonna bitegeera bulungi. nga bwe tugambye nti amazzi gasobola okukka okuva mu bbanga ate ne gabeera nga gaddayo oluvannyuma lw'okwaka kw'omusana ne gaddirayo mu ngeri y'omukka. wa huwa ma'akum, Allah ali wamu nammwe wadde ng'ali ku arshi. tewali kigenda mu maaso kye mukola kyatamanyi, ate era tewali kyatalaba. aynama kuntum, wonna we muba mubadde abeera nammwe. wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tukubuulira asaanidde okusinza era atenderezebwa. bima ta'maluuna basiiru, buli kye mukola kyonna akiraba bulungi, teyeetaaga kubuulirwa. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، الله يعينو بفزي بweggulu n'ensi
nga buli kyonna ekiri mu nsi muno n'ekiri mu bbanga kiri wansi wa buyinza bwe. Wa ila Allahi, n'eri Allah subhanahu wa ta'ala, turja'u al-umur, ensonga zonna gye zijja okudda abeere nga alamula nga bw'ali baalabye. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار, ayingiza ekiro mu musana, oluusi n'olabanga ekiro kiwanvuko okusinga omusana. Wa yuliju nahara fi llayli, oluusi ayingiza omusana mu kiro n'olabanga omusana guwanvuyeko okusinga ekiro, bwonna buyinza bwe. Oluusi n'ajjawo kino n'aleetawo kino, tulabanga ekiro kijja ne kivaawo n'omusana ne guyingirawo, byonna buyinza bwe, entambula y'ebintu ebyo. Wa huwa alimun bidhati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye tukola, wadde ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga situnnaba bifulumya wadde okubyatula, nga tukyalowoozaako birowoozi ne bye tutannalowoozaako byonna abimanyi bulungi. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba aminu billahi, mukkirize Allah oyo gwe twogeddeko ayina obuyinza bw'eggulu n'ensi, wa rasulihi, ate mukkirize n'omubaka we abaweereddwa nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde gyali. Wa anfiqu, ate muwengayooko mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, nga mutoola ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabafuulira ebyokusikiragana. Emaali eyo tusikiragana muyo, abafudde ne bagirekera abantu baabwe abalamu, ate n'abo abagisigazza nga ejja kubava mu mikono atedde mu mikono gy'abalala. Allah kyatugamba nti ebintu ebyo bye yatufuulira nga bitugenda tusikiragana mu byo, tubeere nga obuyinza nga bukyali mu mikono, obuyinza nga emaali ekyali mu mikono gyaffe, tutooleyooko kye tuwaayo. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala alikifuula ensonga etuddiramu mu ebyo ebyayitira. Falladhina amanu minkum, naddala kale laba bano abaasooka okubeera nga bakkiriza mu mmwe. Wa anfaqu, ne bawaayo abaatusooka okubeera kuno ku nsi abaali abakkiriza, ne babeera nga bamuffe bakkiriza basiraamu, ne babeera nga bawuliriza bulungi bye babagamba ne bawaayo. Wa anfaqu, ne bawaayo ku ebyobugagga bye balina nga bakyali balamu. Lahum ajrun kabirun, balina empeera ennene eno. Singa mwali mukimanyi nammwe mwali eyisizza nga abakkiriza abaabasooka, abaasobola okwerekereza nga ku bugagga bwe twabawa, ne kizuuka nti oluvannyuma lw'okutuuka ewaffe baafuna amakungula amanene. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم يمبدد كم بتغامب ولنye لا تؤمنون بالله والرسول أبغانيو ككريز الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم songo mubaka gwetuweerezza okujja gye muli abakoowola lunye abakolako da'wa mu ngeri zonna litu'minu birabbikum nga abakoowola nti mujje mukkirize omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunenyanga atugamba nti mubadde kimmwe abaganye okukkiriza Allah ng'ate omubaka abakoowola lunye ng'abagamba litu'minu birabbikum mujje mukkirize omulezi wammwe Allah oyo gwe twayogeddeko ku ntandika y'essuula alina obuyinza ku buli kintu. wakad akhadha mithaqakum, mujjukire ng'ate ddala mu butuufu yakwatadde endagaano yammwe nga mukyali ku migongo gy'abajjajjammwe bwe twali nga tukyali mu nsi nga situnnaba kujja ku nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yakwata ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu nga tukyali kuli n'atugamba nti alastu birabbikum, sinze katonda wammwe bwe mulisinza nga mugenze mu bulamu bw'ensi. Qaalu bala, twaddamu ne tukola endagaano nti yeeweewaawo bwe tuliba nga tuvudde mu bulamu buno ne tugenda ku bulamu bw'ensi bwe tulituukayo tulisinza ggwe. Allah ne tukola naye endagaano eyo gy'atujjukiza nti waqad akhadha mithaqakum, nga mazima ddala Allah yabajjako dde endagaano yammwe n'agikwata n'agikuuma butiribiri. Lwaki babakoowoola okubeera abakkiriza oluvannyuma lw'okukola nange endagaano nga muli ku mugongo gwa jjajjammwe Adamu nga mwakkiriza okubeera nti muli nzikiriza? Lwaki omubaka gwe mbaweerezza abakoowoola lunye mujje mukkirize Allah wammwe ne mubeera nga mwesisigiriza? Singa mujjukira endagaano eyo mwali badde nga mwanukuliramu ne mubeera nga musitukiramu
in kuntum mu'minin bwe mubeeranga ddala muli bakkiriza abannamaddala nga bwe mwayogera nti mulibeera abakkiriza ne munzikiriza nga muzze mu bulamu bw'ensi. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي الله سبحانه وتعالى قتكتجزك سنزا ينزل على عبده آيات يسزا متيككم الدوي bayinatin amanyonyofu agali musana nga gatunyonnyola ensonga n'ebeera ng'egguka bulungi. kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala okukola akitunnyonnyodde, ekyo kyatayagala akitubuulidde amateeka gazze nga gannyonnyola buli nsonga ng'ekinoonyezebwa liyukhrijakum min adh-dhulumat, abeere ng'abajja mu bizikiza eby'obutamanya, ila nuuri abateeka awali ekitangaala ky'obukkiriza obusiraamu. wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, songa ate Allah subhanahu wa ta'ala kumwe mukwata mpola ate nga wakisa, yali badde nga atubonereza nga tamaze kubeera nga atulabula olw'endagaano gye twakola naye nkadde nga tukyali ku migongo gy'abajjajjaffe oba nga tuli ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salaamu, kuba endagaano yaggwa dda, naye ku kisa kye n'obukwata mpola bwe eri ebitonde ebiyitibwa abantu yasalawo abatumire nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere nga abajjukiza endagaano eyo. tekyali badde nga kyetaaga omuntu okwekwata omusobooza singa aba amaze okutegeera nti bamuyita genda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yakola dda ne Allah endagaano, yali badde nga asitukiramu okubeera nga akkiriza Allah kubanga afunyeeko omuntu amujjukiza endagaano ye. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم يمبدكاتيرا لا تنفقوا في سبيل الله، abaganya okuwaayo mu kkubo lya Allah ng'ate bamaze okubannyonnyola nti ebintu by'olina olwaleero eby'obugagga ogenda kubifaamu obirekera abalala. obulamu bwe tuliko obulinga misinde gyalira akati ogenda kubeera ng'okakwasa munno omulamu nga gw'ogenze omaze ekisanja kyo. Allah abuuza mubadde kyabeesisiggiriza abaganya okubeera nga mukkiriza, so ng'ate era abeewunya okubeera nti alla tunfiku fi sabilillah, muganya okubeera nga muwaayo mu kkubo lya Allah, eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso etambula. walillahi mirathu samawati wal ardi, songa enkomerero ya byonna Allah yagenda okusikira ebiri mu ggulu ne mu nsi, nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna tujja kubireka abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abisigadde mu buyinza bwe. la yastawi minkum, atujjukiza nti basobola kwenkana babeere kyekimu mu mmwe, man anfaka ye yawaayo min qabli al-fathi, nga situnaba kuwangula Makka, wa qatala ne yetaba ne mu kulwana. abantu abawaayo obudde obwo nga Makka tennaba kuwangulibwa, so nga ate ne batawaayo obuwi ne beetaba n'emibiri gyabwe n'emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe. wa qatala, omuntu oyo n'abeera nga oluvannyuma lw'okuwaayo ate yeetabye ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. omuntu yawaayo mu budde obwo ng'eddiini eri mu bwetaavu obuyitirivu bw'okubeera nti esaasaanyizibwa mu nsi muno ng'ate era yeetaaga okuwaayo. ulaika a'zamu darajatan, abo be baafuna amadaala amanene, be bali mu first class, abaasobola okufuna amadaala amanene nnyo, abawaayo obulamu bwabwe ne balwana, so ng'ate baawaayo n'emmaali yaabwe okubeera nga bataasa eddiini ya Allah. omuntu eyakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tasobola kwenkanika wadde nga wamummwe nga musiraamu, naye oyo eddaala lyalimu terisobola kubeera nga lyenkanika. tebasobola kwenkana min alladhina anfaqu min ba'du, tebasobola kwenkanira ddala kyekimu n'abo abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka, olw'okubanga obusiraamu bwali bumaze okubeera nga bufuna amaanyi, so nga ate ne mu byenfuna bwali bulabika nti buyimiridde bubi. wa qatalu, baawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka ne batakoma kuwaayo wabula ne beetaba ne mu kulwana, eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. abaasooka okuwaayo ng'obusiraamu tebunnaba kuwangula Makka ne babeera nga bawaddeyo obulamu bwabwe ne bawaayo ne ssente n'ebyobugagga bwabwe, abo Allah subhanahu wa ta'ala abagambye temusobola benkana, basingira ddala abo
abaawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo n'ebyobugagga bwabwe oluvannyuma lw'okuwangula Makka, era beffe abagwa mu kiti ekyo, kubanga tuwaayo obulamu bwaffe ne tuwaayo ebyobugagga bwaffe, so nga ate tubiwaayo oluvannyuma lwakubeera nti Makka yawangulwa, wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye wa kullan bonna ab'ebiti ebibiri ebyo wa'ada Allahu al-husna, Allah yabalaganyisa ejjana, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah bye mukola byonna mukenkufu. Abaatusooka birabe baatukulembera mu buli ngeri yonna. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yaboogerako mu suratul waqi'a, wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, abo bali ku mwanjo mu first class, be balina ziddiguli ez'amaanyi, abalina amadaala amanene, kubanga baawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo emmaali yaabwe mu kaseera ddala akaali akatuufu, naye abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka nga bawaddeyo emmaali n'obulamu bwabwe olw'okulafuuba n'eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. Agambye wadde nga bonna twabalaganyisa ejjana, naye ate bali batukirako nga balina amadaala agasinga kugafa obunene. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله atubuuza ffe abakyaliwo abalamu, man dha alladhi, aliwo oyo yeesowoddeyo mummwe abawuliriza, yuqridu llaha, awule Katonda, awule Allah subhanahu wa ta'ala, qardan hasanan, empola ennungi. Empola ennungi kwe kubeera nga ibada gy'oba okoze teweeralaasa, ng'ekigendererwa mu kyo oyagala abantu babeere nga bakulaba, oyagala abantu babeere nga bakuwulira, so bw'oba owadde muntu tomulangira ate tomugoberezaako binyiizo olw'okubeera nti omuwadde. Eyo empola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayita empola ennungi, nti ani awola Allah subhanahu wa ta'ala empola ennungi eyo gy'alisinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala yagikkiriza, fayudaa'ifahu lahu, abeere nga naye amukubisizaamu amagoba amanene, walahu ajrun karim, so nga ate oluvannyuma lwa byonna agenda kufuna empeera ey'ekitiibwa nga ijjana. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم مجكرور ناكو Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twali badde nga tufaayo nnyo okukolerera olunaku lw'enkomerero, olunaku olugenda kubeera lunaku lwa buzibu naddala eri abatakkiriza, so nga lugenda kuba lwangu eri abakkiriza. Allah atunyumiza bw'atu ku sayidi y'abakkiriza, yawma tara almu'minin walmu'minati, olunaku lw'ogenda okulaba abakkiriza abasajja, walmu'minati, n'abakkiriza abaali abakuno ku nsi nga bakyala, yasaa nuruhum, ng'ebitangaala byabwe byakira, bayina aidihim, maaso gaabwe, ku lunaku olulibeera nga luliko enzikiza, abantu nga beetaaga ebitangaala okubayisako sirata. Abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala oliraba ebitangaala byabwe nga byakira mu maaso gaabwe, wa bi aimanihim, so ng'ebitabo byabwe baabikutte edda mu mikono egya ddyo. Bonna bubonero obulaga nti abantu abo gye balaga walungi, ebyabwe birabika nga birungi, nga bamalayika bwe babasanyusa nti bushraakumul yawma, olwali lwe mugenda okulaba ku ssanyu lyammwe eryabakuluusanya nga muli ku bulamu bw'ensi. Nimwerekereze emmaali yammwe ne mugiwaayo, nimwerekereze ettaka lyammwe ne muliwaayo ku lw'obusiraamu, nimwerekereza ebiseera byammwe ne mugenda e Makka n'emmaali yammwe, nimwerekereza okulya emmere ne musiiba. Bushraakumul yawma, olwali lwe mugenda okulaba ku kiyitibwa essanyu lyammwe. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mugenda okuyingizibwa ejjana ezo ezikulukuta wansi waazo emigga. Khalidina fiha, mwe mugenda okubeera emirembe n'ennaku. Dhalika huwa alfawzu alazim, okwo nno kwe mutuuseeko kwe kwesiima okunene okwanama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yasiima enkola y'emirimu gyammwe. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ng'omaze okuwulira abakkiriza nga bamaze okufuna obulamu obufaananako ng'obwo obw'essanyu, yawma yaqulu almunafiquuna walmunafiqaatu, ate ejjukira olunaku lwe lumu lwe bajja okwogera abannanfuusi abasajja n'abakyala abaalinga ku nsi kuno ng'enzikiriza yaabwe tetegeerekeka, balya mu lulime ne mu luzise, emisana abeera musiraamu ng'ate ekiro aba musamize. Abantu ab'ekika ekyo bagenda kugamba lilladhiina amanu, nga bagamba bali abakkiriza abalina ebitangaala, nduruuna mutulindeko naffe, naktabis min nuurikum, tubeere nga twemulisaako n'ebitangaala byammwe naye ffe tebatuwadde. Qiila, abakkiriza bagenda kubagamba irji'u, muddeeyo, waraakum, emabega wammwe ffe gye twajja ebitangaala, nga babakudaalira nga babagamba nti mu ebitangaala bino tetubifunye wano lwaleero nti batuwadde biwe, wabula twabikolerera ku bulamu bw'ensi. Nammwe bwe muba mwagala okufuna ebitangaala ebifaanagana n'ebyaffe nga musuubira nti mujja kubifuna, irji'u waraakum, muddeeyo emabega wammwe ku bulamu bw'ensi, musabe Katonda abazzeeyo ku nsi mukolerere ebitangaala bino. Faltamisu nuuran, mulijja kusobola okubeera nga munoonya ebitangaala ebyo ffe gye twabijja. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti abannanfuusi bagenda kukudaalirwa abakkiriza nga bo bamaze okulaba nga bano bakwasiddwa ebitangaala, batambula nabyo balina amatooki ag'emirimu gyabwe agabamulisiza okugenda mu jjana, oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuyita ku siraata. Abannanfuusi balyegomba nti muleke naffe tutambuleko nammwe nga bwe twemulisa, babakudaalire nti muddeeyo ku bulamu bw'ensi gye twajja ebitangaala nammwe gye muba minoonya. Bambi olw'obutamanya era bagenda kuddayo bagende basabe Allah abazzeeyo ku bulamu bw'ensi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliraba nga wakati w'abakkiriza ne wakati w'abannanfuusi abaddayo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaddiramu abazzeeyo ku nsi, faduriba bainahum, Allah agenda kubeera nti akuba wakati waabwe bisuurin, ekkomera eddene, bisuurin, ekikomera, ng'abakkiriza bali awali okusaasira, abatakkiriza babeere nga basigala eno awali obusungu bwa Allah. Ekikomera ekyo lahu baabun, nga kiriko eggeeti ennene, baatinuhu fiihi rahma, ng'eno munda waakyo weewali okusaasira kwa Allah wali abakkiriza, wa dhaahiruhu, ng'ate n'ebweru waakyo min qibalihi al'azaabu, weewali ku sayidi eyo ebibonerezo ebiyitirivu. Abannanfuusi bwe balibanga badduka baddayo olw'amagezi g'abali abakkiriza ge babawadde nti bagende eri Allah bamusabe abazze ku bulamu bw'ensi, bw'alirabanga bazzeeyo era nga bakyuse baddayo okubeera nga boolekera basabe Allah agenda kubateerawo ejjigi, ekikomera ekinene ekiribeerako omulyango. Bano abakkiriza babeere nga basigadde n'awali ekisa kya Allah, bano basibirwe n'awali ebibonerezo ku sayidi y'ebibonerezo ebiyitirivu. Allah subhanahu